Kadama TV nga bulijjo bwe mbagamba nti buli Kadaama ayina engeri gy'anyumyamu Omuwarabu. Buli Kadaama ekiyumba ky'alimu kiyina engeri gye kimuyisaamu. Olwaleero ngenda baleetera Kadaama ono eyakwatibwa nnyo oba eyanyoleddwa nnyo ku Kadaama gye voice note gye yabateddeyo ng'alinga alaama. Agamba nti voice note eyo yamukutteko nnyo era yawulidde ng'olutikko lwonna lumuyiye n'akaaba n'okaaba amaziga. Tujja kufunanga story era bakadaama bangi abatubuulidde stories nga zeekwasaganyaako engeri amaka agamu gye gatulugunyamu bakadaama. Nga mu butuufu waliwo ebintu bye bakola naawe ne weewuunya. Emboozi ezimu ku ezo tuzibateereddeyo era tukyazibateerayo. Nga njagala owulirize n'emboozi eno eya Kadaama ono gy'agenda okubeera nga atubuulira. Halo nnyabo Kadama TV. Ebale kuseesa kama ebale kukuuma naye bannange twakuwuliriza odiyo gy'otadde omwana w'omuwala alaajana bannaye nkaabye nempulira bannange nga nfa naye ddala bannayuganda tuli ku ki? Ensi yaffe kiki kyeriko? Ensi yaffe kiki yabaaki? Omwana ne bamuwa ne kyansi esiibula munne. Omwana agambye emirambo giri 3 mu kayumba kaalimu. Which means bebasse bangi abatamanyikiddwa. Abannayuganda abafudde bangi abatamanyikiddwa. Famire zaabwe ne zirowooza nti yagenda ebweru n'atwerabira n'amasimu yakaggyako. Naye nga mukazi waffe yafiira bwereere. Mukazi waffe wattu yajja kunoonya ssente kutereeza bulamu bwe, kukolerera baana be, naye n'afiira mu nnaku bw'etyo. Ng'oggyako ne odiyo eyo emabega waliwo odiyo endala eyali etambula. Yali ya mweno ya Uganda. Agamba nti bannange munsabire. Ndi mu kiyumba, ekiyumba n'akakiggyamu naye kirimu Omunnayuganda amazeewo contract ayagala genda naye nze bandeese alabirira abaana babeere nga banjiga then nze bwe mmala nkole ki ye agende. Naye yagamba tubadde wano nze mbadde ntudde mu ntebe n'abaana n'agenda aleetere omwana omuto amata mbaddewo nga ntudde. Ono omwana omuto muganda we akaana akakulu ne kamusitula ne kamukuba wansi. Bwe kamukuba wansi n'akaaba talina na gye yaba. Omwana agenze kunoona amata. Abazadde ne bawulira omwana ne bajja. Omwana akaaba abadde ki? Ntugunda mukubye wansi. Nti bayingiza omwana ow'obuwala mu luumu ne bamukuba empiso za ziri 6 nga bw'alajja Nantugundi nyamba. Ne baggala luumu ne bafuluma. N'ayita munne naye baali bagigadde nti bankubye empiso 6 naye mpulira nfa. Bafuluma ebweru. Bwe bafuluma ebweru ne baleeta ekiveera kya kasasiro nga n'akaveera akanene ne bamuzingamu. Ne bamuteeka mu mmotoka ne bafuluma. Ono we yajjirayo essimu ng'alukoodinga ng'agamba bannange ndabye kino na kino na kino na kino na kino. Era n'ayogera amannya g'oyo omwana, n'ayogera omwana yali ava Mbarara, n'ayogera kale ebitini bye yali akamugambako. Yali akyayogera n'agamba bannange nange ngenda kufa kubanga babikoze nga ndaba simanyi. Bayingira essimu n'ekomaawo. Essimu yakomaawo. Naye yali ayogedde amannya g'omwana n'ekitundu njukira yali ava Mbarara.
byakomaawo teyaddamu kwogera. Njukira naye bakoze ekikolwa ekyo ng'alaba ekyo kiba kimulaga tagenda va mu maka ago ne bwe baba tebamutiddeewo tagenda vaamu. Katono wuuno emirambo yalabako 3 ng'agenda kuba wakuna ekiraga nti babasse tebabalwa. Naye ensi yaffe lwaki tufa bwe tutyo? Lwaki tufa bwe tutyo? Kyokka ekyewuunyisa abaana abakaaba bayitirivu enkya n'eggulo, naye era ne babaleeta bayitirivu. Abaana be batalondoola alazeewa, atuuse oba tatuuse, wabula kutusindika kufa bufi. Abannayuganda lwaki tweyagaliza ffekka? Gwe n'ofuna ssente n'owaayo omwana wa muno bagende bamutte, bagende bamusadaake. Lwaki ddala? Bannaaye, Kadaama TV manyi olwanirira bankuba kyeyo. Lwaki tumukwatagana ne banno? Kati manyi gwe nga Kadaama TV, manyiyo Calvin Kayanja, manyiyo SB4, manyiyo Mama Fiina n'abalala gye bali. Naye kati nga mwe abantu abawulira ennaku bankuba kyeyo. Lwaki ddala tumwekuŋŋaanya atirisi tumwekolamu omulimu? Oba ne mulumba beekikwatako, oba kaŋŋambe nti Mr. Ovuleva yekiinamu omukono, oba kiki? Ne babeerako ne kye bakola, ne bajjako ekikukusa baana, ne bajjako kampuni zino ezitagoberera baana, ne bassaako amateeka agafuga Abannayuganda mu nsi eno gye tulimu. Omuwarabu n'agutta ng'atta endiga, Omuwarabu n'akucunya lwakuba yakugula. Bannaaye ne buli ssaawa n'abeera akulangira nti mpa esente zange ze naakugula, mpa esente zange ze naakugula, naye nga ne ssente ze yakugula n'abe wammwe tebaazirabako. Naawe kennyini tomanyi yangula ssente meka, wabula naawe okujja ate nga weewola ssente ojja okyusa obulamu bwo, naawe wagira ku mabanja, naye Omuwarabu n'akukola buli kimu. Ffe be batta wa mmere, ffe be bakozesa okuva ku makya paka lwaggulo. Ensi yaffe yabaaki, ensi yaffe yabaaki, ensi yaffe yabaaki. Abaana balala babagoberera. Omukyala gwe nkolera nnyina ayina omunyakenya, naye ye ayina ekipapula kye yakolerako kontulakiti kiriko abantu 8. Naye ye ne bamala nti ngu bamutute eno okulongoosa eno okukola ki? Agamba nze ngenda, sirina gye ndaga, sirongoosa nnyumba ndala, naye nze alongoosa ebiyumba 4. Nze Omunnayuganda soogera, sirina na kipapula kye naakolerako kontulakiti ndi awo. Genda kumalako emyaka 2 naye ngikoledde mu bugubi. N'okubira ofiisi za Uganda tezirina kye zikuyamba, n'osula enjala n'osula nga teweebase, ebizibu byonna n'obigumira, n'ogamba Mukama kansabe nja kumalako. Naye muli mu baganda baffe abatasobodde kumalako, muli mu baganda baffe abatasobodde embeera kubagumiikiriza nti babeereko nawe batuuka, ne bafa n'okubasiika ne babasiika. N'ekirala, ffe abaana baagala kwongeramu kontulakiti, bannange kino kankiddemu. Bakama baffe si boona nti babi, ate bakama baffe balungi. Ngamba abo bagamba nti nze nkoledde wano emyaka bwe kiti tebakyukanga, naye manya balikyuka lunaku lumu, balikyuka lunaku lumu. Ky'oba omanya. Katono omwana omulaba
bw'aba yajja 18 2018 contract ebadde yaggwayo oba kaddi ne contract ebadde yaggwayo dda ebadde yaggwayo dda mukazi wattu bamutuddemu kugamba bamutidde mu kiseera ekyaggwako dda osanga ensi yaffe singa yali erina amateeka geewaba n'abantu abaana bano bate tebafa naye omunnayuganda yafa ne batategeera omunnayuganda yafuna obuzibu ne batayamba ensi endala juzi omuwala yatugamba oba mu Nigeria oba mu Filipino bamukuba oluyi ne bamukimirawo naye wano osindika zi audio ne bazisoma nga bwe bazitunuulira ne bazisoma nga tebakuddamu n'okakaaba n'oweekuŋŋaanya n'odda ku mirimu gyo. Abaana b'Abawarabu batuyisa bubi naye ensi yaffe teyamba n'okabirira kinomu n'okabirira Kadama TV n'okabirira Maama Fiina n'okabirira ani naye ddala nga gavumenti kiki muli ludda wa lwaki mutusadaaka busadaasi gwe n'owaayo omwana wa muno bamusadaake abawo bafune emirembe n'owaayo omwana wa muno nga sadaaka g'ofuna obulamu obulungi n'owaayo omwana wa muno n'omulekesa abaana be famire ye g'ofuna obulamu obulungi tutuganye naffe twaba twagala ssente tuba twagala kujja kukola si mwe abatuyita fe abeereeta naye lwaki tumusaako amateeka ge tukolerako ate n'omugagoberera kuba bano abantu amateeka bagamenya bagamanyi nga bamanyi nti ffe tutuyina makulu tewali agenda tugoberera naye bw'aba ali esimu n'emukubira ne bamugamba omuwala gwe watwala ali ludda wa twagala kwogera naye atubuulire embeera gy'ayitamu ayita mu mbeera ki ng'amanyi waliwo amateeka kale oyo omuntu n'obwaba wakubonyaabonya tajja kubonyaabonya kuba amanyi waliwo abakugoberera waliwo abakufaako w'ofunira obuzibu bamanya ekikutuukako bamanya ate bano abantu baagala nnyo amannya gaabwe naye bamanyi nti bamenyi b'amateeka naye tewali agenda bakwatako naye bw'amanya nti wakolera ekintu erinnya lye bamumanya nti yakikoze aba tagenda kikola lwaki tumututunda nemutufunamu ssente naye nemumanya owagituli juuzi omukyala yagamba nti ffe twafuuka byamaguzi bw'otwala embuzi ku mudaala toyagala kumanya bikwatako oba bagisaze oba bagiridde oba bagiwadde abagenyi kiba kiwedde naye ffe tuli bantu lwaki mutufudde embuzi lwaki mutufudde ennyaanya lwaki mutufudde ente lwaki mulina okumanya nti eyo bizinesi yammwe okutunda abaana ye bizinesi yammwe yebabiisizaawo yebakolera buli kimu kugamba bwe bulamu bwammwe kati lwaki mwe ono gwe mutunze lwaki tumumugoberera naye naafuna omukisa naafuna ekyo ekyamutwaza nga bwemwe mwamufunamu bwe mba mwamufunamu nammwe mufube okulaba nti naye afune kye yakola ki ekyamutwala kubanga teri mwana ava Uganda ntikange kubanga teri mwana ava Uganda nti kangende nfiire Buwarabu teri mwana ava Uganda nti kangende mbonabonere Buwarabu kangende nve ku kizimbe nette buli mwana avaayo nga pulaninga ebirungi mu maaso byagenda okwekolera naye nga lwaki tumutugoberera lwaki ddala mututwalira nga bisolo ffe nga tutuli bisolo bannange
siganye ezo bizinesi zammwe naye bizinesi zammwe zizanyira ku bulamu bw'abantu abaana baffe beetuleka bannaye abatutunda mweddeko mulowooze nti singa oyo abadde muganda wange singa abadde mwana wange bannange mweddeko kale mututunde mufune ssente naffe tufune ssente naye mutufeeko gye tuli omwana n'afiira mu bulumi bwe butyo nga n'emirambo agirabako kiraga nti teri kuwona bannaye ensi yaffe ssente tuzaagala kube waffe baavu naye muteekeko amateeka gafuga bano abantu ate mugagoberere mutugoberere mulabe gye tulaga bannaye kisusse bannange waliwo odiyo gy'owulira n'ogamba kiki kino ate olaba nze wadde ngamba mukama amasaako ŋŋende ate lisiti ntomera ekiyumba ekirala naye kusinziira enako kye ndaba mukama kamusabe maleko nobwe naabeera n'akakadde kamu nja kutandika bizinesi mu Uganda mukama osanga nampeerawo omukisa naye bano abantu sitaani zennyini sitaani ewedde emirimu abali obulungi mukama yeebale naye bw'oba oli bulungi saba ku makya n'eggulu kuba bano abantu bakyuka oyinza okuba omukoledde emyaka 3 mu mwaka gwakuna gugamba nze naafuna sirina kizibu kyonna n'olaba vidiyo ya muno n'ogamba abaana balimba nze nga sibirabanga beekoza bakaaba baagala zirwaiti naye ebintu gyebiri weeyisa akagoye mu maaso bw'oba oli mu nsi y'omuwarabu ng'ofunye mu buli kimu ky'oyagala naye naawe tuusa ekiseera ogambe nti kyenkoze kimala kubanga ojja kukola ebintu by'oyagala ogenda okuddayo biraba obulamu bwo bukomaawo n'olwekyo baganda bange twegendereze tukole n'obwegendereza naye mukama atukwatiremu naye gavumenti musukuma abaana mutufunamu mutulyako omusolo naye oyo gw'olyako omusolo tomanyi mbeera gy'ayitamu tomanyi ssente ezo engeri gy'azifunamu tomanyi oba mulamu oba mulwadde lwaki mwagala kulya biwedde mwamukadamu asuzeeyo ddala ssebo waliwo akatambi k'ensanzi otaddeyo naye kankuddeko nnyo nenkaaba n'amaziga bwe kanaaba nga katuufu kyekyo ekintu kye nagamba luli eri kye ngenda okuteesaako nakati nze ekintu kye nteesa gavumenti ekintu ky'erina okukola eyeewaffe omwana bw'aba afulumye kuba tufulumira ku myaka sigamba nti nzize byange ngenda kukola mpaka we nnaakola ki we ndikoyera nzire tufuluma nga tuliko ebbanga nti myaka 2 lwaki emyaka 2 we giggwako gavumenti eba tebanja abantu bano omuntu oyo nze ekintu kye njagala bakole gavumenti ekole omwana bw'aba afuluma emanye nti gundi afulumye agenze kukola mu maka bwe gati omwami ye gundi n'omukyala ye gundi basula mu kitundu bwe kiti nga bamanyikiddwa we bali omwana oyo waba akoze ebbanga lye ne liggwayo nti lya myaka 2 gavumenti ekimanyeeko e Uganda nti emyaka gye 2 giweddeko ayagadde okusigala mu nnyumba eyo oba akomyewo bateeke nga gavumenti z'abano ku nninga titwakuwa omuntu emyaka gye 2 gyaggwako aliwa babagambe nti mu kitabo tulaba yasigala oba ekitabo kitugamba yafuluma nti ffeno nga tetwamulabako ng'akomyewo batandika okukola lisiti y'abaana bayita ku bisaawo bakakase n'ensi ze bagendamu kubanga abaana bayitaawo nga bagamba agenda Dubai afundikira ali sawa fundikira ali Oman ekintu ekyo no gavumenti ekyongereremu ddala amaanyi wakati omwana oyo teyina we gyatandikira kumunoonya bw'aba nga asirikidde mu kiyumba teyina we gyatandikira kumunoonya naye obulagajja buva waffe waka
tutandika okuyitira ddala mu mikolo ddala giri gyennyini emituufu. Gavumenti ekakase nti ŋŋenze myaka 2 nteekeddwa okudda. Naye bannange omwana oyo wabanga ddala waali obuzibu obwamutuuseeko nga bwe mpulidde akatambi n'ebigambo mpulira mbyogera nkankana n'okukankana. Nkankanye olese abaana bo, teyaziika kitaawe, tazzeemu kulaba ku nnyina, obulamu bwe babusaanyizzaawo. Mukama